kubajjukiza ku nsonga gye natandikiddeko okwongera okubajjukiza omwoleso gwaffe ogw'abalimi ogujja kubawo nga ennaku z'omwezi 17 ne 18 mwezi ogwokubiri. Era nammwe njagala okubagamba nti oba oyagala okutegeera ebisingako ku mwoleso, oyina ebintu byagala okwolesa, oyina ebintu byagala okutuyamba ku community yaffe, oyinza okunkubira ku simu yange eri 0772 63 2538. Nkusaba kuba kubikwatagana mwoleso, oyina byagala okwolesa, oyina ekizibu ddagala ly'akawuka ka mmwanyi, ery'obutabi, twagala kulongosa ku bitooke byaffe, twagala ki, oyina amagezi ag'ekigo oyagala okuwa, kuba ku 0772 63 25 38 abakwatagana n'ebyobulimi okwongera ku mutindo gwaffe. Kakati ekisooka njagala kubategeeza engeri yokka gy'osobola okuggyako President Museveni emanyiddwa mu constitution yakugenda mu kalulu. Era bassebo ne bannyabo engeri eyo gyemanyiddwa. Engeri endala zonna bano ze boogera teziriyo. Tezimanyiddwa. Engeri yokka emanyiddwa, amaanyi tukozesa maanyi gaffe ga kalulu, era amaanyi ago bannayuganda ge bajja okukozesa okumwongera gabadde akozesa bulijjo. Ekirala bine bagamba nange simanya gundi yalangirira nabadde mu kuziika wa muganda wange Nsereko Dr. Kigundu yazze talina yakalangirira obulunga 6. So bino bemugamba yalabise bulina kutubeera naye abitwaza longa talina wadde omukulu Dr. Kigundu nga tuli naye. So ebyo gamba byamukamma toyina woolaga no. Ate mwamira omukyana kyoyogeddeko, no, that's just a contradiction. Kubanga ebinnya bannayuganda bakimanyi nti Uganda erimu ebinnya naffe tubivumirira. Abantu abamu bayita enguudo ze tulabanga wabi, naye abantu bamanyi nti ebizibu bino tusobola okugenda nga tukikwata kimu ku kimu. Kyobola nti abantu tebaparticipate. Olwaliro ndabyo omukulu omu Secretary General wa National Unity Platform ng'atambula naye nga abamu boda amutunde bataagenda kusimba ejjuuni naye nga batudde butuzi obadde weetegereza bw'osimbye ekitooke wamaze dda Honorable Tamaguzi. Process eyo mbadde mugyogera Webale Honorable Kiwanda. Nze nga Kiwanda mmanyi nti abantu bannayuganda balina amaanyi, naye amaanyi ago gali mu kalulu, tegakyali mu mmundu, tegakyali mu kwekalakaasa. Era mbakubiriza nga Honorable Tamaguzi lunaku abakubiriza temwekalakaasa, bino byakwekakasa mugende mu ebitooke mubisimbe mu lusuku, si kubisimba mu kkubo. Wangala Amos Senuni nkulabye, Dr. Bwambale Mubende nkulabye, budde bwe buganye buweddeko, Mulonkato yona n'amasuba nawe nkulaba wano, Meja Kakulo Nesmas ekyankwanzi ku Nalilo ku Alan Pade Bukenya and Jason Makere University. Mwebale nnyo sinza kusukako wane ebirozo by'owulidde byabateesa bano temuli byange oba ya telefayini tukulisaayo abavudde okusimba ebitooke gwenga tusimbye tugenda mulega fagesi osimba mu Lutamaguzi Kiwanda yasimbye Kiwanda yasimbye